abawuliriza abaffe abalungi envaniriza ku mukristo gwaffe ogwa Nalubale ba Divine amanya n'eddoboozi ensi Nalungi Namirembe enswasuse okubatussaako emisomo ky'olunaku olwaleero tusinzidde ku lusozi Kiwamirembe ebuga Basese. Mbebaza mwenna abeekumira ku mukutu, mbebaza mwenna abatuwa bu hearts oba mukitegeera ekyo kye mukola makula ddala era munafu omupya tukwaniriza ku mukutu gwaffe wano we tuyigira ensonga z'obuwanga n'ennono. Ono ye Kiwamirembe ebuga Basese lwe luno olusozi lwe twogerako. Yes, munzikirize mbe nga mbaleetera Nalungi Nalubale olwo gwe bayita Nalungi Nalubale the Divine. Namukwatidde wano leero njagala twogere ku nsonga z'abaana bali mu holiday. Kyonna ekikwata ku baana leero tugenda kubanga tukimaliriza. Exactly. Thank you for your time Nalungi. Anytime. Atugambye anytime tube nga tumukwata ka video. Yes. No problem. Leero ng'oyogera luzungu lwokka. Nagamba luzungu nalukuŋŋaanyiza. Okay, that is good. N'olwange ngenda ndukuŋŋaanya lugenda luwera mpola. Okay. Yeah. Si wabi. So. Boza kubatuwuliriza mukwano. Mbabuuzaako bassebo ne bannyabo. Waliwo eyaŋŋambye obuuzeeko abantu mu lunyolo baagala kukkiriza. Are you really the one ayogera olunyolo mu audio? Please njagala bakulabe ng'olwogera. People are telling me Nalongo yaba ayogera olunyolo or someone else is doing it. Please. Oh. Yeah. Babuuzeeko mu lunyolo. That's what they think. Yeah. But I hardly... Tutandika luzungu leero tuli mu lunyolo. Okay. Buuza abatuuliriza mu lunyolo balamuseko bonna ate I want you to appreciate them. Obaŋŋambira ekigambo kino mu lunyolo nti tubaagala nnyo abanyumirwa empeereza zaffe era tubasabira byansoso. Ebigambo ebyo byogere mu lunyolo. Okay. Mbaramukize abanyolo n'abanyolo kati mwena, abadwaro n'abadwaro kati, ababiito n'ababiito kati, abasiita n'abasiita kati, abachwezi n'abachwezi kati. Inywena abanyolo muli mutookwo gyebale yona imukora naye tutuliyo tukulengaho baanayi ebintu tibiri byangu byaha. Mbaramukize ntyo habwokuba nyina nyowe atwoki bona baana bitatuule agaramire kya muhoro bwijanga mukyara mudwaro yego Nalongo kati otandise tuvugira ku kyetaka. Alina mpangire mu biito kati kandi mau azara atwoki kasalina mpangire akaba musiita kale mulingo ogwo nyina kuramukya abadwaro ndamukya ababiito ndamukya abasiita hati hanyuma nindamukya abayisenkunyowe n'abanyinenkunywe bona abachwezi n'abachwezi kati ntyo no nindamukya banyina ruminyowe n'abanyinanyowe n'abanyinentonyowe bona muri muta abakitamba masindi kitamba eri hagati ya masindi na hoima aho hagati aho niho nyakulira aho mukasomera katitako kitamba baito kimagire nkakatundira mu first grade P7. Ekyo kirabika mukiwulidde nga nange bwekiwulidde. Nalongo webaza abatu abasupportinga ensonga zino. Kubasiima muno habwokwenda obuhangwa bwanyu nimugenda nimuseruliriza kyali nimwenda kumanya kimukusakora muterekereze ebyasobere bayisenkurinywe abachwezi mbakozere muta byona tujja kubisoma hano Nalubale la Divine Okay. musigale hano muyijege buli kiro kandi buli mumu kwija arekigaleke kirolere haiguru nokiteraho mulundi gumu hariho nekigamba aho kiro subscribe nakyo nokinyigaho mulundi gumu hariho nekidaho nakyo nokiteraho mulundi gumu aho ja kuba notunga buli katambikona kutukuteekayo noba nosakarora
kale mutafaayo nkyaine ebinkola bingi muno baitu nja kubatungirayo akasumi nje nimbasobora mukusakora mutakandinywe batahi baitu abalokwo mukusakora muta abachwezi babahure baitu nkusa kubagamba yakatiito bokuba oli munyoro oli mutoro abanyakitara okutunga empure y'oburo egyo niyo tukozesa muno ntwenda kubaza n'abachwezi otunga empure egyo nogiteeka mu ndiiro omazire gisegenya kurungi ego tunga orugali segenya empure egyo ogiteeke mu ndiiro